Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Kati tugenda kwegayirira gavumenti oba gisaba oba jijjukiza tugiragira okuta abantu baffe bonna abe bakutte mu nsobi abo bonna political prisoners be batutte nze kennyini nze tata wange ya abductingibwa ku Monday njagala tatange mumulete kati we mwamujje oyogera babodesa wana mu munana Museveni otukoze bubi mugenda kukitegeera Museveni otukoze bubi nnyo nalyo mwana wa Nyanzi sebo hakuta ipande gwe Museveni tukuwadde sawa abiri mu nyango tadde tata wange gwe Museveni gwe ne bana ne bamutadde gwe mwana wa Nyanzi Ndi wano makaga chairman Nyanzi naye wasirifu tewali sanyunga bulijjo kuchanga bawamba chairman Nyanzi abaana be ne mukyala we ne baganda be badde beunaganyanga banyumyamu basala entoto engeri gye babanjamu tata waabwe muganda waabwe ngana ffe tumanyi yonna gy'oli embeera yonna gy'olimu katusabe nti okyali mulamu era mukama kuume naye oluvannyuma lwa byonna tujja kubeera free. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Yes, alright, nkulamusiza muganda wange yenali eyo yekumidde wano ku Lincoln TV chokola kyamanyi. Yes, mugwanga Uganda bintu bingi bize nga bitambula mu politics wamu n'amawulire amalala. Yes, fena tukimanyi bulungi muganda wa Bobi Wine Freddy chairman Nyanzi yakwatibwa oba yawambibwa emmotoka y'ekika kya drone. Abantu bangi bavuddeyo nga bayina bye boogerako bingi ate nga bateekayo endowooza yaabwe ku kikolwa ekyo ekyakolebwa ku lunaku olwo olwa Freddy Nyanzi bwe yali nga akwatibwa. Yes, olunaku olwaleero Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine nanyini kibiina ekya NUP, yes, amaze okutuukako wali awaka ewa chairman Nyanzi ewa muganda we chairman Nyanzi, naye embeera yabadde ya kwenyamiza buli omu nga alowooza ku Freddy Nyanzi ali luddawa, anavayo ddi, bamuteekawa, bamutwalawa, kubanga ne family yennyini tenaba kumanya omusajja ono gye bamutwala oba gye bamusibira. Yes, Bobi Wine yavaayo n'ayogera bintu bingi ku kikolwa kino, ate jjukira Bobi Wine gye buvuddeko yavaayo n'aweereza president w'eggwanga essaawa 48 abeere nga amaze okuta omukulembeze w'ekibiina ekya abeere nga amaze okuta kano Dr. Kiza Besigye eyakwatibwa gye buvuddeko. Olunaku olwajjo ffenna twalabye bulungi nga Besigye nga bamutwala mu kooti, nga bamuleeta mu kooti abeere nga bamuwozesa emisango, naye embeera Besigye gye yabaddemu embeera yabadde sinungi era omulamuzi n'agamba nti alina okubeera nga bamuzaayo mu kkomera paka bw'anaabeera obulungi then akomewo mu kooti babeere nga bamuwozesa. Yes, nga sinabakuteerako video eya Bobi Wine bwe yabadde nga agenze wali ewaka ewa muganda we chairman Nyanzi. Ngenda kusooka nkuteereko omuwala owa chairman Nyanzi ng'ayogera ng'awa ebiragiro President Museveni, ng'amuwa ebiragiro nti abeere nga ata abo bonna ba political soldiers bonna be bakwata kutandikira ku Besigye, chairman Nyanzi n'abalala ba foot soldiers be bakwata gye buvuddeko. Magembe Elizabeth Nyanzi ndi muwala wa chairman Nyanzi. Nzize leero mawulire okulagira gavumenti kubanga tena lukisa eddembe lyaffe tetulina disaba gavumenti lyatuweebwa nga twakazaalibwa. Kati tugenda kwegayirira gavumenti oba gisaba oba jijjukiza tugiragira okuta abantu baffe bonna be bakutte mu nsobi abo bonna political prisoners be batutte. Nze kennyini nze tata wange ya abductingibwa ku Monday
njagala tatange mumulete kati we mwamuje. If you don't wemutakikola ekyo ffe tugenda banonya yonna gye muli mulowooza nti Abannayuganda bulijjo twogera mu byakusaaga mugenda tandikolaba action mugenda tandikolaba nti abavubuka tuli actually bamaanyi ate tutiisa kubanga tukimanyi mututya tuli wano naye mutadde drone nga 8 n'amagye wabweru weno gate mutya abantu abatasukka na mu miliyoni emu. Well, we are coming for you. Tugenda banona tugenda nena abantu baffe bonna. Tata wange waba mwamuse mumulete kati. Waba mulamu mumulete. Waba mwamukubye mumulete. Tumanyire mukola. Era naffe tubanona. Tukoye obasaba kati tuwalagira bulagizi. Kubanga dembe lyaffe era tulinona. Wewawo oyo ye omuwala omukulu owa Chairman Nyanzi. Full figure naye yavuddeyo n'agamba kanakawala ka Chairman Nyanzi kasobola katya kayinza katya okubeera nga kawa ebiragiro nga kalagira president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga kamugamba aberenga ata nga kamuwa order kibeera kitya tekisoboka era ebigambo bya Full figure ebikambwe ngenda kubeeranga nabyo mbikuteerako obeerenga owuliriza bulungi ebigambo bino ebya Full figure nga ajerega kano kawala ka Chairman Nyanzi nti ebigambo bekayogedde nga kawa amateeka nga kawa ebiragiro omukulembeze w'eggwanga President Museveni abeerenga atta bano ba political leaders wano mu Uganda kwotadde ne taata we Chairman Nyanzi. Yes, video eno nsaba ojiwe ka like, ajiwe like eberenga etambula amawulire buli omu aliye yaberenga agalaba buli omu abegaberenga gamutukkako ate gwe atanaba subscribinga nsaba o subscribinge Lincoln TV tuberenga fena tutambulira wamu ate jukira buli kimu kyonna tugenda kubeeranga tukikutuusaako embeera ya Chairman Nyanzi gyalimu bya NUP ate kwotadde ne kano Dr. Kiza Besigye oyogera babodde sawa na mu 8 Museveni otukoze bubi mugenda kukitegeera Museveni otukoze bubi nnyo nalyo mwana wa Nyanzi sebo hakutepande gwe Museveni tukuwadde sawa 2 mu nnyango otadde taata wange gwe Museveni gwe ne bannala ne bamutadde gwe mwana wa Nyanzi bamutadde okomandinga Museveni ngani bamutadde listen siku order yabo ku order yabwe mukwano ngabe yavudeyo ate sawa na munana zigweddeko bese ngana nava era kimukiwulira mu kabina kakati mukama akusasire bambi 48 hours mukama akusasire ate njagala okutegeeza abantu ekya Nyanzi ne Bobi Wine mukyawule ku bafutu bigere awo baleka bakozi b'abasajja era bo babakwata ne babata era bo tebagenda kubakuba nkiddemu abamagezi gazze Kyagwanyi bajja kukuba akantu mu magulu ge mukyacyanche mu papala ng'enkoko epapala bamukubye bomu tiyagase bamukubye bomu nalaba edi mutu afubutuka ng'alinga gobanse nsi tebajja kumukuba bajja kumuvuga nga bamuzeewe bamuteeka house bamuwe emmere ne musala bagumuwe gwe fuutu bigere bajja kukusiba emyaka egisukka mu 10 oba 5 oba 4 nyoka atuyane akabe nobwana bubule kyokulya paka lolitegera kanyika teke kyange paka loligayira Full figure ndi jango tuyambe tugayirire batu siridam oyogera babodde sawa na mu 8 Museveni otukoze bubi mugenda kukitegeera Museveni otukoze bubi nnyo nalyo mwana wa Nyanzi sebo ndi wano maka ga Chairman Nyanzi naye wasirifu tewali ssanyu nga bulijjo kukyanga bawamba Chairman Nyanzi abaana be ne mukyala we ne baganda be badde bewunaganyanga banyumyamu basala entoto engeri gye babanjamu tata waabwe muganda waabwe muganda waffe tumanyi yonna gy'oli embeera yonna gy'olimu katusabe nti okyali mulamu era mukama kuume naye oluvannyuma lwa byonna tujja kubeera Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now. Free Nyanzi now.